Abasuubuzi abakolera mu katale ka Nyendo e Masaka balumiriza abakola omulimu gw'okulwanyisa envuba embi okubatulugunya nga buli lukya. Bagamba nti babalumba mu katale ne bawamba eby'ennyanja byabwe. Eby'ennyanja ne babikwata olwaleero enkya luli. Ssentebe w'abasuubuzi b'eby'ennyanja Kyobe Mutebi ategeezezza nti abalwanyisa envuba embi bano bayitiridde okubaliisa akakanja. Bakagulawo emiryango kapa abasirikale ne bayingira ntukulaba buli muntu abona emiwabo buli muntu adduka misinde okakana ate nga tekibadde obulungi mu wiki kati kyakabala emirundi ekisukka mwena. Okusinziira ku basuubuzi bano bwe bajja tebataliza byennyanja byonna kabibeere bikulu. Bwe bakusiŋŋaana nga neyibawo atunda ebyennyanja ne bibeera bikulu ne bibeera bito ng'obibeerako ku budde okubyogerera ng'ate bakambwe nnyo. Abasirikale babateeka ku makubo bakwate ebyennyanja ebiyinza okujja mu katale nga biri mu nsobi. Kyokka bo bamala okulya enguzi ne babiyisaawo nti bigende mu katale ate nayo tugende tubabbe. Lwaki tebakola mulimu gwabwe gwe babateeka ku makubo obutatufiiriza abasuubuzi? Nti ne bwe babalaga layisinsi zaabwe ezibakkiriza okukola omulimu guno mpaawo abawuliriza. Akuleetera mukeme okuva Ssese alina layisinsi n'amutuusira mu katale naye nga ne mumugabanamu ensawo n'omuteeka ku mudaala ne bajja bakusaba layisinsi y'ebintu by'otunda ne basalawo bamutwale. Waliwo be balumiriza abatambulira mu mmotoka ezitaliiko nnamba kyokka nga bali mu byambalo by'amagye ne batandika okubatigomya kyokka ate oluwamba ebyennyanja byabwe nga babiguza ate bannaabwe. Ye yennyini gye babiguzizza ate yajja wali mu katale ate n'abaguza ebito bamala abasuubuzi basuubula bwe bajja bakwata n'ebyaffe ebikulu ate tebamukwata. Waliwo gamba nti tubikutte ebisimya tubikutte ebito babigabye oba babyokyeza ogwo omulama baguvaako dda batunda bitunde ate mu basuubuzi bannaffe abetusuubula nabo bwe bakola ki be badda ne babisuubula ate ne babizza mu katale mwennyini mwe baatutte. Ayogerera ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa envuba embi mu ggwanga Lawben Ndifula ku ssimu agamba nti ekyabalwanyisa envuba emenya amateeka okugenda mu butale mu bikwekweto byabwe tekimenya mateeka. Abasuubuzi baffe bakola bati ayinza okukwata bokisi ng'alina bokisi y'ebyennyanja 20 naye ng'ebyennyanja 20 ng'ebyennyanja 10 bito n'akwata ebito n'abiteeka mu bikulu. Kati bwe bajja ne bakusiŋŋaana ebyennyanja ebito tojja kugamba nti mugyeemu mumpeemu kino ekikulu kino mutwalemu kino ekito. Omuntu oyo agawumba akomplaining oba agamba nti bantwalidde ebyennyanja ebikulu oluusi waliwo okuba nti otunda ebyennyanja naye olina layisira kukkiriza okutunda ebyennyanja nti ye njirina byennyanja tomukwatako. Mu kaweefube w'okutumbula eby'obuvubi ennyanja yateekebwako abasirikale okusobola okulwanyisa envuba emenya amateeka wadde ng'emirundi mingi bavuddeyo ne bategeeza nga bano baba baliisa akakanja ku nnyanja nga kati n'abasuubuzi nabo batandise okubeekokkola. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.